nate akusenjegero lya mawulire mu kibuga Kampala. Nate Minister Vunanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako mu ggwanga lya Uganda Maurice Kaduki avuddeyo n'akinoganya nti ke kaseera kusobola okulaba nate nga bawo okwefumiitiriza n'obutajeregerera wamu n'okuyisaamu amaaso naddala abakyala singa babakyaliddwa omugenyi waabwe owa buli mwezi. Ono agamba nti waliwo nate okuyisibwamu amaaso eri abakyala naddala singa omugenyi waabwe baba bakyalidde, era ng'agamba nti bagenda kwegatta ku nsi yonna ngenda kusoma ezigenda kubeera 26 ku lunaku olw'omukaaga. Nate katubirabe. Uganda yakwegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku abakyala lwe bagenda mu nsonga. Emikolo gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 28 ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno ku ssomero lya Iganga High School mu disitulikiti ey'Iganga. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya wansi Dr. Joyce Moliku Kaduki agambye nti ekigendererwa ky'olunaku luno kwe kumanyisa abantu naddala abaami n'abavubuka nti omwana omuwala okubeera mu nsonga teguba musango era tasaanye kusosolwa. This is a natural body function that is taking place in a woman and girls. And importantly, lack of information about menstruations leads to unhygienic and unhealthy menstrual practices, and it creates misconceptions and negative attitudes, which motivates, among other things, stigma, bullying, and even gender-based violence. Mu mbeera y'emu, minisitule ategeezezza nti nga bagenda okutuuka ku lunaku luno bonga ab'ebyenjigiriza balinako kye bakozeewo okulaba ng'omwana omuwala talemererwa mu ssomo lwakuba nti ali mu nsonga. The Ministry of Education and Sports has been at the forefront of promoting menstrual health and hygiene in our schools and communities. Scientific studies have shown that poor menstrual hygiene management has negative implication to the achievement of education outcomes. Babaka w'amateeka ku ngeri abasomesa gye bayinza okuyambamu abaana abawala singa babeera batuuse mu biseera byabwe bino n'ebirala bingi. The ministry distributed guidelines on management of menstruation in schools and all institutions of learning in Uganda. 2. We have strengthened the capacity of education stakeholders to support menstrual health programs in schools and learning institutions. 3. The Ministry of Education and Sports developed information and communication materials on menstrual health and hygiene, targeting teachers, learners and parents. Minisitiri ategeezezza nti wakati nga basemberera olunaku luno basobodde okutambula mu disitulikiti ana nga bagabira abaana abawala mu masomero ebintu ebisobola okubayambako nga bali mu nsonga, era buli disitulikiti balondamu amasomero 25. The ministry is giving out through the Global Fund. We are giving out sanitary pads to 40 districts in Uganda. These are most affected districts, and in those districts we select 25 schools to receive those materials, and the most vulnerable girls, they are selected to receive these materials. Bikusakidwa Chambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunyo.